Mu studio onako olwaleero ne bondaga wansekaseka tulinamu alumni alumni Miles Ramiti. Yes man. Torororo. Yes man. Oli otya Miles. Alhamdulillah. Omewe nali omuto mu primary nga nkutawula nnyo ne Peter Miles. Nze kati ngamba nkuyita Peter Miles because you have the Miles kati Ramiti yarwawo nnyo. Miles, is it your real name? National ID kweliri? Yeah. Kweliri naye kati twakola Didi Paul. Gali amanya asatu kati kusigala kabiri Ramiti ya Paul ne tulijja koleri. Ya Paul. Empako yanga kiki. Takiki. Ta Paul. Osibire kurungi ego ta. Oli wanka. Nyo nduwa bushengo ka my grandmother is from. What? Kati otanse okuba balinga aba. Bana bawa. Chankwanza. Before Chiboga oli bannaffe bali bayabo. Bebuzabuza okubeera gundi. Bawo ku luguudo olwo Chankwanza Chiboga. Kati naku zino olunaku lwo lutandika lutya. Good to see you meanwhile. Thank you. You're very smart by the way. As usual. Etaito givaako ennaku zino. Chobola nze mubaka alina okuba mu parliament. MP. Ndi full kibaita complete. Kati nyina kuyita honorable. Yeah, nti tuli complete tetuli bakugezesa. Tetulina bye tunoonya mulimu. Allah atuyambi byonna twabifuna. Tetunoonya mmotoka, tetunoonya mayumba, wabula twagala kuweereza abantu. Kuweereza abantu. Ennaku zino engeri kati program zote gye zaakyukamu okeera okola ki? Munaye kiri interesting. Since 2014 nzuukuka ku 4 in the morning. 4 a.m. Yes. Ngolagawo. Every day 4 a.m. Ida nabo bafiro bakimanyi 4 a.m. nti I wake up in the morning. Nenebaza Mungu ne mala okusinza nenywayo ku mazaawo nenze okusaba mutabani. School. Naye 4 nze nzuukuka ku 4 bo ne baba mu 5 ne ba preparing then nazukanga nemba kolako nemba naza ne kati bakola kati benaza. So I've been doing it for the last since 2014 to date. I sleep at around 12. So what happens when you sleep at 2? Eroda muno zuka at 4. Kabisa. As long as it's a weekday, Monday to Friday. So is ombana zukuseda. So it's something that I've been doing. So techimenya na chimanyi ate bwe sizuka ninza n'okuluhala. Oyina n'okuluhala. So I am an alibad. Biki ebisinga okusanyusa? Ebisinga okusanyusa. Ebisinga okusanyusa like mbulamu bo nayo byoda kalingaze wengamba nti wengendako wali mu Kabaala. Essanyu lyange liba lituuse. Nga abantu abalinanye bali happy. Njagala nnyo abantu bembeera nabo kuba basanyufu. Then two, njagala nnyo, of course I'm a soccer fan, omupiira gunsanyula nnyo. No muntu okubanga abadde ali successful. Kati for example Evelyn oli wano you hustling here and there. So when kusanga somewhere oh that's my girl. I feel good, yeah. Chisinga okunyiiza. Ebinyiiza bingi. First of all saga kulaba muntu ng'akwata mu nnyindo. I hate it. If you pick your nose, I don't like it. I just, it's a put off. It's a turn off for me. I hate it. I don't like seeing people picking their nose. That's kyagalira ddala. And Ugandans have a habit. Kati natulimbi abufuzi. Kati in my mind ndowooza omuntu yakutte mu nnyindo ye kati atambuuza. Kati kikutawaanya jjukira bwa politician olina okubuuza. Naye nze tonditeko lugezigezi sijja kukwatako munda. Never. Bongo boy what oyagala nze. Even we talk about real in life. Abantu bajja tutegeera. So me, that is me. I don't pretend. I never. I am a very clean man. So nsubira naawe. Oyina okubanga oli muyonjo. Yanze si wa lift. I don't give lifts. Newe banze. I don't give lifts. Lift y'omuntu akyusa radio yagisanze eyimbira muno nayagala oginyiga. Asanga watadde wane ekikopo kyo nayagala okikyusa. Abuuza oteekamu ebintu byo oba earbuds oba toothpicks oba kiki ayagala okute si wa lift. Ebintu bikusumbuwa nnyo ebyo. However, nso omuyamba mu ngeri endala oba mwina we muli. N'omwoyo ng'enkumi 5 oba mutwalo. Nemugate blood. Very easy. But you see, that's me. Si mu bubi, but that's a fact. What's the difference between Miles Ramiti and Honorable Miles Ramiti? For me, it's a combination of the two. First of all, Miles Ramiti is the normal Miles Ramiti. And the Honorable is now a bit of a leader. Yes. Omukulembeze wande yisizo otya
chiche tuisobira okubanga tukwategeramu tukole ffenna tufuna kimu tukola kino ffenna bungamba okukola kino nsobola okikola kati that is me bwe mbeera mu time yange ne bakyali bange nga yerwamiti mba byange ne bwe mbeera mu time kati nga gye tulimu olwaliro kati mukulembeze era mbeera ng'omukulembeze. Kiki ky'omissinga ku Miles Ramiti kyotakola mu Honorable Miles Ramiti? I miss being in public. Wabeera nnyo outside. Twaberanga n'abo abasajja bange abo. I cannot go to, you know, no more to like to go to a bar. Nye wala wantu abasimbye olwenda mu bar ati. Which is okay. But it depends which bar. Si Nansana. Sijja kubeerayo. Nedda wagendanga ke Nansana. Oh, kabisa. Kabisa nyonge kyali Nansana. Oba ebifo byonna tubaddemu byonna ebyenjawulo. So kati naye governor, of course governor. Awo ojja kunsangawo. Mpozi ne ntinda omanyi constituency yange esingamu okuba ebbaala ezakabi. Top bars in Kampala. Mpayo bbiri. Mezo limnakawo. Wamma. Nunivi. Wamma. Kati. Wakituufu. Top bars. Kati awo wonja kubeerawo. Ojo tusayo ku naye abakulaba bulabi ne bategeera nti okayagala kalulu. Ate namuna akalulu sikasabanga babadde babisaba. Okasaba otya? Mundaba. I am here. Bwe nkulaba gwe tunuulira be neesimbyewo nabo nange otuteeke mu katiba ke kamu olabo ani owakabi. Ani owakabi kituufu. You see, and that's bannayuganda balina okukiraba nti bw'oba olonda omuntu ajja okwanguyira gw'obadde omanyi naye kati omuntu yeesimbawo tomanyi background ye azze buzi simanyi yali akwata obubizi samoya azze ono simanyi yali ayina gyali naye kakati nze mbadde all the way wandaba long time ago kati omuntu gw'obadde olaba ayawukanako n'omuntu gwewakalaba obulabi simanyi oli azze ali ku Twitter boogera olusuuko naye olusuuko Miles Ramiti wayita nnyo abayimbi bangi mu industry naye nja sinyala nkubuuzeeyo abayimbi nga basatu onzise memory ki gy'ogamba best memory gye walina ne the late Radio Moze best memory n'ogamba mwina memories nyingi naye first of all twalina obuzibu nze ne Moze radio oyo serious beef era nze naviirako ba radio abo bambi ne Wizo okubabaninga ku New Vision twalina beef yali ey'amaanyi ennyo naye eventually mukama n'ayamba ne tukwatagana ne tubeera mu kakati kyenzukira ku radio nga Mbuze radio twali South Africa eyo. It's a very interesting story. Twava wano ffenna kati ne tuyitira mu twalina Kenya Ways kati Kenya Ways eyina omuze bwe mutuuka e Nairobi ababalwisawo nnyo oluusi kati ate abayimbi baba bavudde kubakozesa ebintu bingi kati twatambula kiro nga bavuddeko ddala kati radio nankwasa nga bonaga omuntu nkwatirako ekintu nendowooza oba yali oba passport kali kagundi n'akankwasa netuuka e Nairobi netuyusa ennyonyi netugana kati bwe tutuuka South Africa ku lutambo bavaamu nga baagala kunywa sigala nga omanyi ng'ennyonto omuntu ebadde emuttange kati ng'ebirala bimu tebabijjukira nabijjukira passport nanga mpa kati netuvaamu netugenda yalina omuze nga tayagala nnyo okubeera mu hotel yagenda bakyali waabwe ne bavaako kati ekintu yankwasa nga sina kisoma nakitegana mu nsawo yange kati netutambula that night netugenda waliwo akabaala sakabaala ako waliwo noono gundi ono muyimbi so kati Omunigeria ani oyo Omunigeria w'amaanyi ani yenna banaye nga bangi the top guy linnya lirinva mu mutwe wali kati Davido not Davido P Square abo bakyali wansi bonna kati the top guy linnya linvudde mu mutwe papa ono omunene ono ayina ebirevu Don Jazzy linnya liganye so baali bamuyise mu kabaala ako nga yalina performance kakati netubiira ne radio n'amutunuulira radio yalina muze gw'okutunulira omuntu amupimemu ndowooza oba naakola kinaga maani Bana yali Bana Boy yes kati n'agamba ono tubasinga kakati sijjukira oba yateeka kyakunywa ki mu drink yange I don't kyanjukira nali nywa ka Red Bull nga katadde mu glass kati n'akwata drink n'abanga azikyusa n'amuziiza nze natwala my godness in about 30 minutes you are speaking French nga ndaba Chinese n'entandika okulaba embaga nga naye yankwata ku mukono okuva mu kifo ekyo kuba nali sisula nabo paka ku my hotel neyandekera n'engoye n'engatto up to now byenkyalina that was ready for you kati eventually nga nemugandina n'akasawo ku nti kasawo ki kati nangamba kaleeti twabe nensumulula nga mulimu za milioni nga 7
Jaya kwasiza. Nga byali bisenza Uganda bimanye ebyo emitwalo 5 nga biri omu nali ndowooza oba biki nga akatereko ojja bimpeera Uganda naye kaga moment eyo nti yanzijamu yeyampa ebyokunywa sibi ate ndalabanga omuntu ngalinga kanyama nga tanvaako kumbe ndoza ye yategedde byakoze eki byataddemu sikajjukira naye njagala nkaddemu nkanyweko sikyakajjukiramu ate Katulu Bwama oyo katoto mwogerako oyo Katonda amuwangaaza musajja amusaasire ebyamusobako Kato ye musajja twalina abo abaana bakirimu ba Philip abo kati edda nga twakajja wano ku NTV nanoonyanga ebintu ebiri unique you see lately abantu abakola TV shows bonna abendaba tebaagala kwechallenginga na bintu bipya buli omu akola olinajja my name is so nayagamba obugoye nateekako obukofiira bugalubindi nayimirira napozi kakati bakola show balinga abeeragira kubaki naye nze njagala nnyo okukola ekintu saza ati nenkya kina tokability bajja kubulira twabeeranga ne timu ne tuyiya kakati nagendanga ku Bat Valley ekyantwalirwa kuba John Sega wanga waali John Sega w'oyo omusajja mugezi nti atunuulira ebintu n'akuwa ne advice kati nga bwe ntulaba abeeba John tujja kati nga uli Katulu Bwama alina ebintu byayogera ebiri fani nga ninga n'ebigambo bino bitubiteeka ku TV n'abantu nibabira tebibanyumire you know Kato was he was so daring akubawo ekintu kati ebiseera ebyo baali oluyimba lwa Uganda baagala ddukyusa nga Alex Mukulu bamugambye alukyuse kati Katulu bwe twali nakola nagalwa miti mugenda ku sente ja beera bira oluyimba kakati nenfuna nga Kato tumuteeka ku TV munenga nga tulita Kato wano ng'abantu bamanyiwa akalisoliiso before even became I think a member of parliament excuse me kati Kato tumufuna tumuleeta wano aba yakatuuka wano nga tana akwogera kigambo kyonna n'asooka atuvuma ffenna bali mu studio omanyi you asking someone n'agamba gwe neera obwotulairerere n'akubawo buli kimu nemugamba mwami Kato twadi ekisooka kya byonna lwaki oluyimba lw'eggwanga Alex Mulu atumanyira bwatyo dukyusa si asooso yayogera ebigambo mu miniti ng'emu kati nga wayi Kato guli abantu kiboogera tutte ku ssimu zaffe labbi we have never waliwo guy yali technician wano mu NTV yavaawo yava ewuwe ng'essimu ejaminze internet wabeeranga ne messages ezo eza 83 I think 88 code 8 kimashini ne kifa ng'abantu bakuba nnyo it was crazy kwegamba nga Kato yaleeta ekyenjawulo ku TV ng'abantu tebakyo n'ayogerera ddala ebintu nga tetatya it was a crazy show yeah. Kati nga tugenza kwenda political side of it Obudenga tulina butono tulina butono naye just njala nkubuza ekibuzo kino ndaba obudde ate lwaki otambula okuva mu kino ekibiina ng'ekiriwa nodda mu kirala nina ebifaananyi byengenda okukulaga oŋambe kati ekibiina kino ebifaananyi bya Photoshop AI but to be honest with you it's a good question kati awo wali mu kibiina kyekyo ate nga twagadde ekyo FDC ekyo kipande you see kati abagayi kati kangunyumize nali mu America eyo mu 2016 nenangira nti nzija kubwa Lord Mayor naye saayogera na kibiina nze FDC ogigendamu yali pressure kati gaye yanga bombuuza nti naye ogenda kulotya ne mugenda kwesimbawo kati nga waliwo olwagadi kwenyalemu wali omwami Lukwago what was it DP something kakati nange ne banteeka ku FDC kati some of these pictures abantu babikola the picture that is me but the other things abantu bakola bintu ale kiri ekiddako ate ekyo kinera bakola kikole bakola ekifaananyi kyabwe ne bagattagatta ne bakola ebintu byabwe but I will clarify that olaba ndowooza akyusiza mu kala n'aleeta nakino ekifaananyi kinaye nga it's the same person but anyway let me clarify this nze nakabira mu bibiina bibiri ate ekyo kibiina nakabira mu bibiina kati olaba nti kinakyo kifaananyi it's a picture kati problem je tuyina ye colors kati colors zicyankalanya Evelyn leka njogere bye nino okogera kati ebifana olaba kafananya kameya kana kasogera dala that was 2016 2017 you can even clearly see ngasimanyi office ya FDC weziri I was in the US twakola interview kati omwana nakagata kati buno kati tabaka nakakofira ze sambala nkakofira hapo oliba yakambaza katya now kakati kankunyonyole ne Uganda etegeere nakabeera mu bibiina bibiri FDC eyo nje nyumirizaamu kati ne Common Man's Party eyo Lusania lwaki Lusania
nti Munyagwa twali naye mu FDC yeye kamu bantu bonna ba politician abali muri ne gwanga alina okusomesebwa okwa Dr. Kizza Besigye ye muyizi gwe yasomesa nakola ebintu byennyini byalina okukola Dr. Kizza Besigye yanikoze singa taliiwo oba singa wali ng'amulagira ye Mwami Munyagwa. That's why I ended up in naye nti ate twaliko naye ate nga ndaba ye ideas ze n'ebirowoozo bikola ki bitutwala maaso. Ekyokubiri NRM manyi kikutawaanya n'abalala. NRM fena tukuze tugiraba. NRM ninayo bakyali bange nina tayebwa Deputy Speaker Anita Among Speaker mpozi n'omuntu ate ali close to me nnyo ye Hadija Namyalo. Hadija Namyalo namanya since 2014 2015 mumanyi ng'akolera na Mutukula yali akola ne President Magufuli oyo yakolako ne Magufuli oyo wabiwa Magufuli n'akola ne Kongeyo era n'okubeera kyali kati yali agenda Iran Mwami Museveni n'amuyita kati nga ffe tumanyi era nze siri discussing naye bya politics hapana tuba mu birala nnyo emboozi zaffe endala na business endala up to now era nigulo nabadde naye nga tulina bye tudiscuss totally tuogera kakati abantu bakula bano every abana Uganda balina okimanya nti we have friends kati nze nga wano ku Spark I am part of this family ne bwe ndigenda wa this is my home alumni onfuna bulungi nnyo oba oyagala tojja kukinzijako ne bontwala ku New Vision the same story nti kati bano baba naddala wano nti wano naliwo 8 years wano wange waka mbeera na mukirulo nenziju nemanya nti kino kiri bwe kiti ono yakoze bwati katojja kunteeka ku kirala. Ekyokubiri tulina abantu bangi kati Mwami Kyagulanyi twali nabo long time Nubianli Walukaga kati wano mutajanga Walukaga ate oyo kati bola muwagira one ebigambo byayogera kyemanye ensi byeyagala ekyokubiri nsobola omukubira essimu n'antegera nti yenze mujjukiranga nnyo bannange omuntu gw'osobola okukubira n'akutegera nti oyo Evelyn it is very important than omuntu gweweesibyeko obuzibu bw'osanze ku street naye omuntu gw'omanyi kati nkugambye nti Kyagulanyi tasobola kumpitako ammanyi besimanyi beebo abalala abo ate pate ya Kasibante chaliwa NPP Kasibante boy wange nga bwamba you see fenabo tuba tunoonya keke kiringa mupira tugulwanira kakati nze njagala Arsenal ne Madrid naye tuyinza okusema kati Madrid yabadezanya ne Barcelona no babayirawo bikonde kakati nawe bwe kiri nti azoganyiza eri nange nempi wetutuka ku keke fena asookayo yawa ku ne keke bwe nasookayo nga birawo twasubiza twali ne basenyo nyabo ne twesuubiza nti bwosookayo ne munomuwa soka kati nekino bwe kiri nti bwoba ogenze tuukayo ate munomuwe mpozi n'ekirala bana Uganda abantu be mulonda temulondanga mukyamuse omubaka wa parliament atagulanga ku mmotoka atazimbanga ku nju atalina mukazi tomanyi bye yasoma tomanyi kye yali akoze emabega mugobe tolonda mbaka wa parliament gw'olabye olwaliro mbwa zakyamuse tomanyi first of all tomanyi gyabadde bantu baveeyo takwatanga ku ssente tamanyi kitegeeza kuba na ssente tavuga kagulanga na ku mmotoka kati oyo naye ensi yamulekaye yeremererwa kati oyo naye aba ayagala kukola ki kujja namwe ate kyobola babeerayo nga balina amabanja babeerayo nga baagala kiseera kudda gunobeera mu parliament emyaka 2 even if 10 years nakyo kinene kati gososavingayo just time emu n'ogaana okuddayo ate nga nkimayo ki nze mubaka wa parliament agenda okufuula buli muntu nti ali wakabi naddala abamawulire bo bagenda kuba bakabi nnyo nga tuvimba buvimbi naye kati obinaagaana osobola okudda eni waffe gye tuli eyo nakita sidda mabega gyenva mba mumazi hapana What position nga si just presenting never ekyo twakigala tukati tuli ku birala kale abale ba 21 questions buweddeyo tatawa edakiika 3 ziweddeyo firo ziweddeyo edakiika Sipaaga bannaye mukyala liyeti atonge eno show erabibwa batwongere obudde 1 hour bano abaana bagondi bagire ekyuba gyo tukyanyumye tetunayogera ku bitugenda okukola tetunayogera ku abantu firo sebo tasujja basewo ne banyabo tweyanze bane mwe balinyo kulaba Spark TV TV yaffe TV y'abakyala TV ya muntu wa bulijjo tetugivanga ko TV eno abakyala bateekamu amaanyi ate ne etuuka walaawo n'ebigenda nalayo mulanga gundi tugenda Mombasa nalabye ekye Mombasa mugenda mutya abantu balina okuba nga basubscribing 12 buli kanaku emirundi gyatekayo emingi gye emirundi gyalina okuba nga asobola okugenda banaye mukisa we tugendeke mu Mombasa no walungi muntu bwagendayo so
ojja kusinga kwe mupya tatambulangako bangi naye kati ku Spark TV ekuwadde omukisa otambule ng'ogaana okutambula n'olwekyo bane twebaza Spark TV byetukolera byonna ate netubasa namwe abalonzi b'ennaka mutulabirenga dda temulonda bantu lwakucamuka temulonda basimanyi babawadde kaadi simanyi abakoze biki londa omuntu gw'ogenda okulaba nze nsiiba nammwe kati ennakawa nsiiba Kulambiro nsiiba Ntinda Mulimira abantu abaana b'e Mulimira tubeera nabaawo bajjeri tubeera ne Ekyambogo Bbanda Naggulu kakati omuntu gw'oyagala yoyo Lwamiti abeera na ate omulabye ate tetukyamuka kuba kati Mungu yatuyamba tetuli bubi alhamdulillah so n'ekyo nona n'omuntu alabika obulungi nakyo kikulu okuba nti akalulu kotokatta naye bw'otatulonda gwe weefiiriza Go away, guys. Good night.